katukole muka flashback. King Saha abamekakawa abaddeko n'olutalo ne Dr. Jose Chameleone. Nga luva ku mbeera ya bulwadde Spark yaloko yali. Waliwo olwedde ebintu ebiri munda. Nga Saha bisirikiridde. Ne Spark evaawa. Bobi Wine we twakola breaking story nti Bobi Wine akubiddwa amasasi. Ekyazuulibwa eventually nti yali tear gas canister yabika side ze ye Kira na Mugongo eyo. Bobi Wine atwalibwa ensambya. Babuuza Chameleone muganda wo wulidde kimutuuseeko amasasi wagawulidde. Chameleone response ye gye yawa yalaga nti bano bali mu byabufuzi. Ekyo kyanyiiza nnyo King Saha. N'atabuka n'ayogera n'obusungu bwonna bwe yali asirikidde ku show ze UK kuwabi kyo kitegeera. So mu ngeri eyo tulaba dokita ne tiimu ye nga balaba gubalidde kuba buli muntu asaasidde Bobi Wine mwe mugambye ali mu katemba. Omusajja yatuuka n'okukola akatambi ng'ali yali mu night yali mu kyekyo. We yalaga obuntu bwonna obumukubye paka mu bisambi byonna alage nti ddala kituufu mbadde mu nafuna obukosefu. Teyali kanzu? Kiti kireka kyovulo ky'abagagga. Kyovulo kibanga ki night coat ekyo kyoteekako watch kyo. Overall eyo. Bebe gundi. Chameleone kimulya akola ceasefire. Wabula mu celebrity world eno temutera nnyo kuba mu ceasefire. In fact mba mu kupozinga naye buli omu abanoonya win. So mu mbeera eno nze kyensuubira nga Chameleone mulwadde nga wayogerera bubi Bobi Wine nga ali ku kitanda. Bobi Wine bwajja n'akulaba n'akusaasira gwe obulwadde nga gwe tewasobola musaasira wali eri. Ekifaananyi ekyo ne kifuluma abaakufunyeeko wiini. So ndowooza Abairanda baagubaze ne bagamba musajja ono wajja mu ddwaliro ndifuna ekifaananyi kino ng'omusajja mulwadde. Kijja tuyisa bubi. Kiba kitukubye wiini. Ne bamuzannya awo. Nteebereza buteebereza. Ne bamuzannya empiki ne bamugamba nti kati omanyi abasawo bagambye omulwadde tali mu mood ya kulabibwa oba tali mu condition esobola kulabibwa. It is my point of view. Nti bano baatidde bakuba equalizer. Oba baatidde okuba tunira. Oba Saha yali amaze okuba nti munno gwe mwayimba naye biki kati ate gwe ofunye ekizibu yazze. Okitegeera ak'ekisajja kikulu ekyo akagamba nti nsiizinze fire oba mu biseera eby'ennaku mbeerawo. Wano emabegako nga tebannaba kutuuka ku bya tear gas. Chameleone yali afiiriddwa mukulu we Humphrey. Era bali mu mbiranye ya politics. Tulaba Bobi Wine agenda okuziika ki? Agenda maka ga Chameleone okubagiza Mayanja family ku Humphrey. Kati we yayogera nti ali mu bya politics era abantu bagamba nti naye omuntu najja n'okukubeererako mulumbe naye gwe n'omusasula bwotyo. Kati omupiira guno ogw'okumugaana nteeberezaamu nti baatidde bakubatunira. Doubt ejjira wano. Chameleone yagenze mu ddwaliro olunaku olwasoose. Abantu abayogedde obubaka olwasoose kweno embeera. Abantu aboogerera Chameleone buli wafunye obulwadde tebabangako ba family member. Luli yali Gravity. Gagamba bangambye tugamba Gravity ku Chameleone kijja kitya. Wano twalabye liri puzzle. Tetulaba mu family yenge yogera ki ku bulwadde bwe. Tulaba Kathe kusaasira. Yali akamalo gamba abantu wano nti yagenda mulwadde nnyo yagenda musalako masavu. Ndowooza kendeza ku kifuba ne kabina. Abayogera tebaali ba family ye. Baali kuba nakolako ne interview ndoza nagikola na Lili. Yali bodyguard we. Nga twebuuza Mwami Seruga aliwa ye nannyini mukyala. Nga tetumulaba. Bagenda okulaba ebyave Canada oba America yonna gye yali. Byali byabinde ba sweetheart bikibi. Okitegeera akatambyako namwe mukajjukira. Tetumanyi bwe yawona, tetumanyi bwe yakola ki, bwe yali. Naye nga message esooka nga abantu bano balwadde yeriwa. Government eveye bayambe. Okusabiriza kuno kwatandika abantu okulowooza nti abantu bano oluusi we balwala babeera bakikoze nga it is part of business si bulwadde oba they take advantage of both. Nti wempuliramu olubuto nga lunnuma nga nzirukirawo ne ngamba bannaaye ndi bubi kati muntwale mu ddwaliro tunagenda okuwulira nti General Sale asindise miliyoni bwe ziti okujjanja baani
kamiri oba okujjanjaba kusasula oba okujjanjaba ani abawagira gavumenti buli time babadde bakoseddwako oba ba support oba public support aba gavumenti buli time bafunye obuzibu nga munnansi bwofuna gwe nange nze wendwala netwala mudwayo nejjanjaba of course income yange terinawe basobola kujoogererako wakati wali nnya lyange ne bana abantu aba gavumenti bonna nga wo balaba teiza kuba mulayini ye mulwaki bansinga ekigenze wala naye nawe alaba oyinza okuba oli mu picture yemu nange ndi bakusinga ekigenze wala naye gwe olwala wetwala wekka mu ddwaliro era ne wejjanjaba era novaayo bano olulwala nga tebanna banatubuulira ki ekiruma omulwadde gavumenti we yayo eba yatuuse dda so abananandiko gamba nti obulwadde buno busobola okuba bizinesi ey'obulwadde nti oli asobola okuba nga akikozesa bannaye muyambe aseti yeggwanga nenewunya aseti yeggwanga wa wogamba nti obulwadde business obanga agamba nti Genosala ayina ekisa kingi bambi wawulira nti bambi ono kinga agaba waliyo omulwadde mu ggwanga gavumenti erina ekisa kingi business entuufu yeri era newoba mulwadde mu bulwadde bwo mwennyini mwolina okuyiyiza akabadi akasobola okukuba Kyagulanyi awo noloka ofuna ki noloka ofuna kasente kyobola abasajja by the way ba mitima mirungi newoba ofunye emboozi ya one on one n'abasinga ojja kitegeera nti abasinga sena bawagizi ba buli kimu ekigenda mu maaso oba okitegeere naye mukabadi ko mwennyini woyina okufunira mu kizibu kyo newe kiba kyaddala mwoyina okufunira akabadi akanaakuba Kyagulanyi osobola okusaka obuyambi kati kankubuuze so nalabye nga okugaana Bobi Wine okulaba omulwadde kyabadde ku damage control kyokka ate ne Bobi Wine okupostinga post eno gye tulyogerako olwaleero naye yabadde mu damage control lwaki nti buli kintu Bobi Wine kyakola kibeera put under scrutiny kibeera put under examination okugamba nti yakola ki jukira kati leader gwe basooka ne bapainting ekifaananyi nti muyaaye muyaga alina ababbi mubi nnyo ng'ekifaananyi we kyavaayo jukira basookera eri musosoze mawanga okitegeera n'abalaga nti omukyala nina munyalwanda oba munyankole abaana bange kitegeeza baganda baki banyankole best friend wange ye Nubianili spokesperson ye Ssenyonyi naye si muganda wetudde eri Rubongoya wetudde eri Katana so n'abalaga nti organization ye terinaamu kantu konna ka tribalism eri tulaba Dr. Zadriga eyo point ne bagikola ki ne bagikuba ne badda ku ky'omuyaaye n'abalaga nti ate yafubye nnyo okukola ebintu nga biraga nti ali machuwa oba okitegeera bino bye bimu ku byo Gravity afiiriddwa kikyowandiise have you just ignored oba okitegeera Chameleone afiiriddwa mukulu we kikyokoze so neno yabadde test nti Chameleone alwadde mu bayimbi bonna be babadde batunulira nga tuzeeyo mu by'obuyimbi ani yandize nga tonatuukaawo wali ku bintu bye wadde omenya ebiraga integrity y'omwami Kyagulanyi waliwo ekyokukola embaga n'ogattibwa Archbishop ng'embaga eyo kuliko Nnaabagereka kati wemala okumentioninga Nnaabagereka n'Archbishop abaaliwo abaddirira bonna neesiba mentioninga nga oli ku mbaga osibye dreads zo olina ne pini mu matu nga waliwo Archbishop waliwo Nnaabagereka ekyo wali Archbishop ne Nnaabagereka batuukira okujja ku mukolo gwo ng'oli muntu style eyo n'enviiri ze empanvu bakuyina mu vision ya kika kya waggulu awo wonna abakuba wiini so waneeno ndabira ddala nga bano abasajja bagambye naye principal n'okujja wanaavaawo ne wiini tetusobola kugimuwa kati ate naye principal naye bino abimanyi ategeera omuzannyo guno kwe kugamba owaali we siigendeyo bajja kwogera jukira bamunenyanga okwekubisa ebifaananyi ne Sseggirinya kyokka nga waatagendayo kumulaba kwekubya kifaananyi nga bagamba Sseggirinya yalwala ne mumuleka eyo biki okitegeera kati nga buli kyakola bakyekizamininga kati ne wano yagenza okulaba omulwadde of course teyatugambye ng'agenda olaba omulwadde naye twategedde nti yagaaniddwa okukola ki okulaba omulwadde lwa nsonga senga yagenze
Bobi Wine wagenda abaawo kamera kuba ekyo ekyokulwanyisa kyakola ki kyalina era ye defense ye nti we munaamunenya omusajja oyo wampisa mbi munne yalwala wano n'atakola kinga ataakatambi okitegeera kati ne wano we bamuganye era wali wadina okubaawo statement eraga nti ye good guest yagikoze bano ne bagigaana bugaanyi katudde wali so ye ensonga lwaki Bobi Wine yataddeyo post eyo lwaki abantu bakuba ebituli mu kulwala kwa Chameleon King Saha kwe byavudde bwe yagambye omulwadde wa Rakizale Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 Focus 360 la final channel kwetuli nga bulijjo wabeerawo show gye tukola olumu mbeera nzeka olumu Trace n'abeera eri mabega bayita from my point of view era olunaku olwaleero ndine Trace mbadde mumbuuza Trace yaddawa Trace asoma bintu bya IT saaba yonna ajja kuba abakolera bukatoni obuseka n'obuyimba mu kuzaa abaana ne movies eziri animated so olunaku olwaleero ensonga ya Dr. Jose Chameleon yekyali mu ddiiro abantu bagamba kikiddala ekituufu ekyatuuse ku Dr. Jose Chameleon kabadi sitanti mulwadde byaddala abantu abangi abenjawulo baze bawa opinioni zaabwe era ne bangamba Zanero from your point of view ki ekigenda maaso wano baagala kumanya dokita mulwadde dokita si mulwadde Bobi Wine yagaaniddwa mu ddwaliro oba teyagaaniddwa we tuli olwaleero wabula nga tutandika show Bad Black namuyimbwa ayina post gyakoze n'agamba omugagga yajja mu July 2024 yajja mu Kampala ng'apepeya ne dokita mbu omugagga ono n'amulekera miliyoni 600 bakole bizinesi nti kyabadde tuli awo omugagga n'akomawo omugagga we yakomeewo mbu dokita n'amanya nti kati essaawa eze ku ginnaayo mbu kwe kulwala lwaki nsose kusekera mu posti eno njukira omugagga Brian White we yalwala Bad Black n'agendayokko okumulaba nga buli omu agenzeeyo n'asanga zisirinda nga mpitirivu n'akomawo n'agamba jjejja mwami wona mangu kuba kye nazudde gasirinda zino tezikonekitinzeeko just oyagala kufera abantu so we ndabe kaposti kano n'engamba owaaye Bad Black tabanga alina byayisaawo oba ebya Brian White byaggwa bitya yali kusirinda nga ddala yeesibye ekimyu oba yawonerawo so Masolo Queen waba agambye nti kano kayinza oba akabadi akikulaga ebibuuzo ebiri mu society ebingi walaba wabasawo ndalaba yalinga yekke waka muddiira awo nga buli agenda omulaba Brian White aba yeesibye mu lubuto ng'afa sirinda placement yazo yali entuufu simanyi naye kyemmanyi oluvannyuma lwa Bad Black okuvayo n'agenda ku live jjejja mwami yawona paka we yagwambala n'ayitamu ndowooza paka Dubai n'okudda so Bad Black okuvayo n'apostinga
kino kindeetera ddala okubeera nti no nina okukola show no gye bayita from my point of view. Kitegeeza abantu bangi beebuuza obulwadde bwa dokita ddala bulwadde kabadistant ate era sirinda ezo tezibeerawo nti just bagiteekemu olupiira lugiyitemu lukuyingire. Sirinda ezo zirina obuuma bwazo obulala obugenderako bungi olina okulaba mu detail. Bw'oba toli close kweyo society osobola okuwuddisibwa amangu naye zibeerako obuntu obulinga bu mita obulina okubala mweno sirinda weba ya oxygen capacity ekyevuddemu mweri sirinda endala webeera ya natural gases capacity ekyevuddemu saabirabawo toleeta buleesinga agenda kwokya welding n'oteekawo zisirinda eri si kyaja nti oluva mu socket eyingira bubingiza essimu kyemmanyi jjajja mwami yamala n'awona so kizaamu amaanyi kati Bad Black waba y'omu nga naye aleese posti eno kikulaga ebibuuzo ebiri ku bulwadde bwa Dr. Jose Chameleone sitanti oba si sitanti. Ate tuba tuli awo nga ne Bobi Wine awanise nti ngenzeeko mu ddwaliro ndabe ku mulwadde wabula abasawo ne baŋŋamba ali mu mbeera mbi takiriza kulabibwa. Saha n'avaayo naye n'awandiika n'agamba obulwadde bwa Lakizale. Ekyo kyayongedde okuba ebituli mu mbeera ya Dr. Jose Chameleone abantu we bagitegeera. So from my point of view zizo okubanga mbatangazaako kunze kyensuubira nti kiyinza okubeera nga ddala kyekituufu ekiriwo. Side eri ninayo Trace olunaku olwaliro mukwataganyiza mu studio ye wabweru tevangawo abeerangawo. So katubiyitemu mpolampola nyongera obajukiza tubatusibwako Almuntawa Enterprises Uganda Limited by Real Estate ate na Habo Mouthwash basawo ba kamwa ddagala ly'amannyo naye nga lijjanjaba endwadde omuli amannyo aganyenyera yonovaamu omusaayi olusu olubi n'abaakimala. Then Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola okubeera nga omukoonako. Producer kyekigenda mu maaso omusana gukusazeeko. Anyway katutandikire Chameleone ne statement za Bobi Wine. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba yagenza okulaba omulwadde wabula ne bamugamba omulwadde ali mu critical condition tajja sobola kulabibwa. Abantu ne bakuba omutwe principle agaaniddwa okulaba omulwadde. Ffenna twali tugenzeeko mu malwaliro waliwo wootuuka ne bakugamba nti essaawa z'okulaba abalwadde zikoze eki ziweddeko. Naye ate omuntu ng'ali VIP kati nga olaba Bobi Wine simanyi oba naye bakimugamba naye okusinziira ku basawo basobola okugamba nti essaawa zino omulwadde condition gy'alimu ayinza obutalabibwa. Olina yeebuuza lwaki Bobi Wine yagiwanise posti eyo. Kyolina osooka okumanya nti Bobi Wine to me oba ku ggwe ali atulaba yafuuka public asset. Ekitegeeza obulamu obubwenga y'omuntu ku nsonga eziri important mu ggwanga kati ng'okulwala kwa dokita tuba tulina nnyo okusuubira kikolwa kikyagenda okukola statement kigyagenda okukola ate era waabigino walinga ne bagamba tabeereddeewo muganda we. Tujjukira bulungi Chameleone nga gy'okwesimbawo ku Lord Mayor bangi banenya Bobi Wine bamugamba amma atya muganda we kaadi nga bamulabira mu pikiki eri nti ono yayimba naye. Kyokka ng'ensonga ze twaliko zaali serious za kalulu za ggwanga naye eyo statement yava na maama wa Jose Chameleone nti yamma atya muganda we kaadi. So kyaluma Chameleone ekikulaga nti bo balina we balaba mu Bobi Wine nga family member. Oluusi okufuuka family member kiva enkula gye mukuze engeri gye mukozeemu emirimu kati nze ne Trace tuba family members kyokka nga twesanga ku mulimu okitegeera. So senga Trace abeerako ekintu ne sigena Zanero n'abeera waati ne muganda we. So ne Chameleone ne Bobi Wine oba ne Bebe Cool bali bafuna ekyo olw'omulimu gwe baakola ba big firi abo kubeera nga bakuba endongo nga bakompitinga era bakola kinene nnyo okukyusa industry eno eya music. Kati wano wetuli wachi Bobi Wine wagenda ngaze ku ddwaliro okulaba ku Dr. Jose Chameleone we bamuganda omulaba awanika post ekisooka Chameleone nga wadde tannalwala mwalabanga ku butambi ndowooza obulwadde bwali bumuluma mpola waliwo akatambi ke yali avaako ku nnyonyaawo abaana ba struggle ne bakayingira naye Mukama Katonda bayambale nga naye ne bayambala tebanyuma batambule we batyo kitegeera. So there is that bit of will I call it radicalism oba social media intolerance kisinzira Trace gowoyeza okugamba ekyo kigambo ki ekiri ku side y'abafuutu soldier ebeera radicalism
Ndoza teacher radicalism. Aha. Kati Bobi Wine okujja. Kuba ogamba intolerance. Intolerance kiyinza okujja nti omuntu asoka na kusengejja substance kiri mu mata. I think tusigaze ku kiri. Ekya radicalism. So Bobi Wine guest eno gyakola agezaako to tem the radical support eri ku social media eyo. Kituufu erina kyegattako n'ata erina ekifaananyi kyekola ki kyebeeyonoona. So wolabanga omuntu gwe mu competinga naye afunye ekizibu. Gwe nga leader nga Bobi Wine we yakoze n'agenda ku ddwaliro abakutuukayo n'afuna ekifaananyi ne Kamili akendeezaako ku radical support eyo eyinza okubeera ng'ejaganyiza mu kulwala kwa Kamili. Okitegeera aba akikendeezaako ekyo kuba tekimukolera either way. Already baba bagizibe wabula public ebegamba abagizibe boogedde ki ku mulwadde. Mwalaba backlash Nuupu gye yafuna nga omukulu oli afudde yali olanya bwe bamutwala mu America ne bajja ne beekalakasiza ku ddwaliro kyakosaamuko mu badipolomati. Eno kuva futu sodia kiryokke naye eri mu badipolomati abalina engeri gye balabamu ebintu beeriiti babeera bagamba abantu bano balina omutima omubi. Kati Bobi Wine yo okujja ekyo kyabayagala okkendeezaako n'okukyusa emitima gy'abaana bano nti wadde kale muli banyiivu naye munno waaba ali wansi. Bagamba mu Luganda nti woomega tokola ki toluma. So munno waaba ali wansi ye time gy'olina okusiizinga embiranye yonna gy'obadde naye ne muggusa obulamu ne buteerera ne muddamu. Tebakugambye nti muwagire wabula sulawo white flag. Olaba lubeera lutalo ng'emmundu etabuse olina awanika fulaga ya white n'agamba munaye amagye gange gakoze eki gawanise. So Bobi Wine ebiseera ebisinga asudde nnyo white flag eyo. Nja kuwa example nti even before music before politics nga bakyali mu music olunaku Bebe Cool yakubwa amasasi Bobi Wine yagendayo mu ddwaliro bali lubago bansambya n'amulabako. Kyokka nga ate biifu yaabwe yali eri ku peak waggulu musicale naye yasufuna obudde n'agenda n'amulaba wabula bwe yavaayo ng'amaze okumulaba oli omuyaye n'agamba nti yajja wano okufuna mawulire. Okitegeera tukiraba Gravity nga afiiriddwa maama we. Bobi Wine era n'ateekayo posti okusuula white flag eyo n'ateekayo nga Gravity abaana bamuli bubi n'agamba kitalo nnyo ekya muganda waffe okufiirwa era Mickey Wine yagenda na representinga family ya Bobi Wine mu kuziika. Tuba tuli awo nga bulijjo omu Indonesia ku TV n'avaayo n'agamba nze wemba nkuwalana nga nkuwalanira ddala n'owoofiirwa biki ekitali diplomatic. Era Gravity naye bwe yafuna akadde nga amaze okuva maziga yavaayo n'agamba nti posti ya Bobi Wine yali tagikola ki yali tagimatidde bulungi mbu yali yeeyisaako backlash n'ebaawo naye ye already yali akulaze ba diplomat kye balina okukola ki okukola. So scenario eno nja kugireeta ku King Saha. After King Saha yagenze ne Bobi Wine okulaba ani dokita ne babatuuza ebbanga nne lyawezeeko ne beegeyamu ne badda ne babagamba nti omulwadde tali mu mbeera esobola kulaba bagenyi. Baba bagenda ate mbu ne babayita mukomeewo omulwadde azze engulu. Kati ne bano ne bagamba mwatutuuzizza obwedda kati kale omulwadde waba akyali mu eyo embeera mugira mumuleka mu eyo embeera tulidda ng'akoze eki ng'ateredde. Katukolemu ka flashback. King Saha abamekakawo abaddeko n'olutalo ne Dr. Jose Chameleone nga luva ku mbeera ya bulwadde Spark yaloko yali waliwo olwedde ebintu ebiri munda nga Saha bisirikiridde ne Spark evaawa Bobi Wine we twakola breaking story nti Bobi Wine akubiddwa amasasi ekyazuulibwa eventually nti yali tear gas canister yabika side ze ye Kira na Mugongo eyo. Bobi Wine atwalibwa ensambya babuuza Chameleone muganda wo owulidde kimutuuseeko amasasi wagawulidde. Chameleone response ye gye yawa yalaga nti bano bali mu byabufuzi. Ekyo kyanyiiza nnyo King Saha n'atabuka n'ayogera n'obusungu bwonna bwe yali asirikidde ku show ze UK kuwa biki okitegeera. So mu ngeri eyo tulaba dokita ne ttiimu ye nga balaba gubalidde kuba buli muntu asaasidde Bobi Wine mwe mugambye ali mu katemba. Omusajja yatuuka n'okukola akatambi ng'ali yali mu nayiti yali mu kyekyo we yalaga obuntu bwonna obumukubye paka mu bisambi byonna alage nti ddala kituufu mbadde mu nafuna obukosefu. Teyali kanzu
kireka kyovulo ky'abagagga kyovulo kibanga ki night coat ekyo kyoteekako watch kyo overall eyo bebe gundi Chameleone kimulya akola ceasefire wabula mu celebrity world eno temutera nnyo kubaamu ceasefire in fact mbaamu kupozinga naye buli omu abanoonya win so mu mbeera eno nze kyensuubira nga Chameleone mulwadde nga wayogerera bubi Bobi Wine nga ali ku kitanda Bobi Wine bwajja n'akulaba n'akusaasira gwe obulwadde nga gwe tewasobola musaasira wali eri ekifaananyi ekyo ne kifuluma abaakufunyeko wiini so ndowooza baayiranda baagubaze ne bagamba musajja ono wajja mu ddwaliro tufuna ekifaananyi kino ng'omusajja mulwadde kijja tuyisa bubi kiba kitukubye wiini ne bamuzannya awo nteebereza buteebereza ne bamuzannya empiki ne bamugamba nti kati omanyi abasawo bagambye omulwadde tali mu muudu yakulabibwa oba tali mu condition esobola kulabibwa. It is my point of view nti bano baatidde bakuba equalizer oba baatidde okubakuba tunira oba saha yali amaze okubakuba nti munno gwe mwayimba naye biki kati ate gwe ofunye ekizibu yazze okitegeera ak'ekisajja kikulu ekyo akagamba nti nsiizinze fire oba mu biseera eby'ennaku mbeerawo wano emabegako nga tebannaba kutuuka ku bya tiya gaasi. Chameleone yali afiiriddwa mukulu we Hamfrey era bali mu mbiranye ya politics. Tulaba Bobi Wine agenda okuziika ki agenda maka ga Chameleone okubagiza Mayanja family ku Hamfrey. Kati we yayogera nti ali mu bya politics era abantu bagamba naye omuntu najja n'okukubeererako mulumbe naye gwe n'omusasula bwotyo kati omupiira guno ogw'okumugaana nteeberezaamu nti baatidde bakubatunira ne bagamba nti kirabika mulwadde Tracy ndi mutuufu oba oli mutuufu sababuuzayo kibuuzo Bobi Wine ng'ovudde ku scenario ebamukubira amasasi myaka sijawala yafiirwa naye sijjukira bulungi era kyobola ngambye kambuze ekibuuzo Chameleone yasembera n'abeererawo muganda we mu mbeera eyo sikijjukira sijja kwogera kye sijjukira naye abali wano omusyo basobola okutubuulira. Bobi Wine yafiirwa taata we yali taata we yali ani Chameleone waliwo ko obufaananyi obulaga nga agenza okumukubagiza oba tebwaliwo kubeera babadde mu mbiranye ebbanga lyonna so ekyo nakyo kisobola okukuleka nga okibuuza era ali wano alaba sho asobola okutuyambako okukyanukula. So nalabye nga okugaana Bobi Wine okulaba omulwadde kyabadde ku damage control kyokka ate ne Bobi Wine okupostinga post eno gye tudyogerako olwaleero naye yabadde mu damage control. Lwaki? Nti buli kintu Bobi Wine kyakola kibeera put under scrutiny kibeera put under examination okugamba nti yakola ki. Jukira kati leader gwe basooka ne bapainting ekifaananyi nti muyaaye muyaga alina ababbi mubi nnyo ng'ekifaananyi we kyavaayo. Jukira basookera eri musosoze mawanga okitegeera n'abalaga nti omukyala nina munyalwanda oba munyankole abaana bange kitegeeza baganda baki banyankole best friend wange ye Nubianili spokesperson ye Ssenyonyi naye si muganda wetudde eri Rubongoya wetudde eri Katana so n'abalaga nti organization ye terinaamu kantu konna ka tribalism eri tulaba Dr. Zadriga eyo point ne bagikola ki ne bagikuba ne badda ku ky'omuyaaye n'abalaga nti ate yafubye nnyo okukola ebintu nga biraga nti ali machuwa oba okitegeera bino bye bimu ku byo Gravity afiiriddwa kikyowandiise have you just ignored oba okitegeera Chameleone afiiriddwa mukulu we kikyokoze so neno yabadde test nti Chameleone alwadde mu bayimbi bonna be babadde batunulira nga tuzeeyo mu by'obuyimbi ani yandize nga tonatuuka awo wali ku bintu bye wadde omenya ebiraga integrity y'omwami Kyagulanyi waliwo ekyokukola embaga n'ogattibwa Archbishop ng'embaga eyo kuliko n'abagereka kati wemala okumentioninga n'abagereka n'Archbishop abaaliwo awo abaddirira bonna neesiba mentioninga nga oli ku mbaga osibye dreads zo olina ne pini mu matu nga waliwo Archbishop waliwo n'abagereka
Archbishop ne Nabagereka batukira okujja ku mukolo gwo ng'oli muntu style n'enviiri ze empanvu bakuyina mu vision ya kika kya waggulu. Awo wonna abakuba wiini. So waneeno ndabira ddala nga bano abasajja bagambye naye principal n'okujja wanaavaawo ne wiini tetusobola kugimuwa. Kati ate naye principal naye bino abimanyi ategeera omuzannyo guno kwe kugamba owaali we siigendeyo bajja kwogera. Jukira bamunenyanga okwekubisa ebifaananyi ne Sseggirinya kyokka nga waatagendayo kumulaba kwekubya kifaananyi nga bagamba Sseggirinya yalwala ne mumuleka eyo biki okitegeera. Kati nga buli kyakola bakyekizamininga. Kati ne wano yagenze okulaba omulwadde. Of course teyatugambye ng'agenda olaba omulwadde. Naye twategedde nti yagaaniddwa okukola ki? Okulaba omulwadde. Lwa nsonga senga yagenze Bobi Wine wagenda abaawo kamera kuba ekyo ekyokulwanyisa kyakola ki? Kyalina. Era ye defense ye nti we munaamunenya omusajja oyo wampisa mbi munne yalwala wano n'atakola ki nga ataakatambi. Okitegeera? Kati ne wano we bamuganye era wali wadina okubaawo statement eraga nti ye good guest yagikoze eki? Yagikoze bano ne bagigaana bugaanyi. Katudde wali. So ye ensonga lwaki Bobi Wine yataddeyo post eyo. Lwaki abantu bakuba ebituli mu kulwala kwa Chameleone? King Saha kwe byavudde bwe yagambye omulwadde wa Rakizale. Sokoleke nga tonatuukaawo oba soke nkulinda otuukaawo waliwo abantu ekintu kye balina okumanya. Balina okumanya omulimu gw'abano apologists ba society emu aba government efube nnyo okulaba nti Kyagulanyi erinnya lye lifunako akamogo akacaafu oba akamogo. Simanyi oba tusookerawo wennyini sookere wano kye balina osooka okumanya abantu nti Bobi Wine mu kufuuka meal card y'abantu abo nti waliwo offices z'oyingiramu bano abafunye ku tutumu nga ogenda kuteekayo proposal ya kukyafuwaza linnya lya mwami ani erinnya lya Bobi Wine olisiiga ebitono kisasuza olira ku linnya eryo oba kitegeera mu bufunze mu luzungu kye tuyita blackmail. Ati wa blackmail mu nsi yonna atambulira ku kino ayina ekintu ekikulu kyatambulirako naye nga ati wa blackmail atagetinga abantu already abali informed nga balina waiting bali mu waiting ku mawulire ago agagenda obeeramu obubaka kukwogera okugenda obeeramu obubaka wa blackmail naye siwe kiri. Blackmail atambulira nnyo ku muntu atagetinga nnyo omuntu atalina kyamanyi naye nga anytime soon ajja mu zone ey'okubeera interested okugeza saawe ne tulina abaana abali mu myaka gya 16-15 omwana oyo osobola okumusanga nga talina feed ye yonna eyogera ku politics naye ate waweereza emyaka 18 by 2026 agenda kubeera picking interest agenda kuba afunye endagamuntu y'omuntu omukulu. Bantu bangi nti kino kiringa olaba nti osobola okwebuuza zino kampani nene Coca-Cola, Pepsi biki zinansonyo zimentioninga zakikuba dda naye lwaki zisigala ziranga oba okitegeera zo zakitegeera nti buli lunaku abantu bazaalibwa n'olw'ensonga eyo buli lunaku waliwo akeero ku makya n'asalawo ng'alina okukola okusalawo nti ntandika okunywa soda olunaku lwange olusooka ntandikire ku kikaaki oba okitegeera oba nfuna layini ya simu nfuna eriwa Airtel newe bayakikuba ne MTN erisigala eranga olw'ensonga buli lunaku waliwo akeero ku makya nga for the first time agenda kweyunga ku Telecom kati aba alina okulowooza ngende ku mukutu ki kati ne mu politics mulimu abantu abatalina feed nga anytime batandika okusalawo politically mbeera affiliated ku ki kwani kati kyoba olaba abantu beekazanye ne batuuka ne bagenda beyond line y'obuswavu abantu kati nga bana aba DP block oba ki bayisa line y'obuswavu ne balaga nti kati mwe already abali mu saako y'okubitegeera mwe babeesonyiye dda wakati wamwe nawe gwabasinze dda naye bakyakola omulimu gwabwe okubuzaabuza omupya balina okubuzaabuza omupya oyo ati wa blackmail oba okitegeera nti kati oyo ati wa blackmail Kyagulanyi yamu mastering nti bano abantu bakola ki bamukozesa era bamweyambisa era blackmail terikoma oba okitegeera kati byonna Bobi Wine byakola agezaako kulwanyisa ati wa blackmail ali beyond gwe omuntu ali informed mu politics wokoma okukola ki
okutegeera wokoma okutegeera oba okitegeera because ffenna twali tugenzeeko malwaliro okulaba omulwadde ne batugamba essaawa si zeezino okitegeera simanyi oba VIP basobola okukimugamba naye ku lw'embeera y'omulwadde omusawo asobola okugamba nti kati ali mu critical condition tojja kumulaba era tetuvaayo ne tugamba bannaye nagenza okulaba omulwadde ne batakola ki so abanenya Bobi Wine nti waki yakiwandiise akimanyi bulungi bajja kimukozesezaako nti munno wano we yafuna obuzibu wasigala oli kuwanula bu beach osazeeko oli ekyennyanja waliwo n'abapya abatandise okugamba emyaka gye kuguuni tegikwatagana na gya kuguuni ebyo byonna abantu banoonyaayo ke basobola okukwatirako baliireko so Bobi Wine ekyo yakibamye so ffe ababitegeerako tulina okugayidinga abatabitegeerako betuwangala n'omu societies zaffe babeere nga nabo bali awoya ku ki ekijja kijja lwa kigendererwa ki so ku post ya Bobi Wine nga tugambye blackmail King Saha kwe yavudde naye n'agamba omulwadde wa Lakizale kati omulwadde wa Lakizale yaleese okubeera nga public paka kati ekyadawutinga Chameleone mulwadde Chameleone ali ku sitanti olw'ensonga engeri gye yavudde mu motoka n'agenda kagaali ne yeebakako abantu bagambye senga yabadde wa kagaali yandibadde asitulwayo ebyaddala osobola okubeera nga oli mulwadde naye ng'olinamu agatambula short distance ekyo sijja kimunenyeza kuba yabadde amanyi waagenda lutalumu ng'ali kagaali okitegeera bamutwale eryo eddwaliro ddene bayinza oba bamutwala ku fulo yakuna oba yakusatu okitegeera so okugenda kagaali si kimunenyeza Chameleone mulwadde si mulwadde why the doubt ejjira wano Chameleone yagenze mu ddwaliro olunaku olwasoose abantu abayogedde obubaka olwasoose kweno embeera abantu abogerera Chameleone buli wafunye obulwadde tebabangako ba family member luli yali Gravity ngagamba bangambye tugamba Gravity ku Chameleone kijja kitya wano twalabye liri puzzle tetulaba mu family yenge yogera ki ku bulwadde bwe tulaba Kathe kusaasira yali akamalo gamba abantu wano nti yagenda mulwadde nnyo yagenda musalako masavu ndowooza kendeza ku kifuba ne kabina abayogera tebaali ba family ye baali kuba nakolako ne interview ndowooza nagikola na liri yali bodyguard we nga twebuuza mwami Seruga aliwa ye nannyini mukyala nga tetumulaba bagenda okulaba ebyava Canada oba America yonna gye yali byali byabinde ba sweetheart bikibi okitegeera akatambyako namwe mukajjukira tetumanyi bwe yawona tetumanyi bwe yakola ki bwe yali naye nga message esooka nga abantu bano balwadde yeriwa government eveye bayambe okusabiriza kuno kwatandika abantu okulowooza nti abantu bano oluusi we balwala babeera bakikoze nga it is part of business si bulwadde oba they take advantage of both nti wempuliramu olubuto nga lunnuma nga nzirukirawo ne ngamba bannaaye ndi bubi kati muntu ali mu ddwaliro tunagenda okuwulira nti General Sale asindise miliyoni bwe zityo okujjanjaba ani Kamiri oba okujjanjaba kusasira oba okujjanjaba ani aba wagira government buli time babadde bakoseddwako oba ba support oba ba public support aba government buli time bafunye obuzibu nga munnansi bwofuna gwe nange nze wendwala netwala mu ddwaliro nejjanjaba of course income yange terinawe basobola kujoogererako wakati wali nnya lyange ne bana abantu aba government bonna nga wobalaba teiza kuba mu line ye mu lwaki bansinga ekigenze wala naye nawe alaba oyinza okuba oli mu picture yemu nange ndi bakusinga ekigenze wala naye gwe olwala wetwala wekka mu ddwaliro era ne wejjanjaba era n'ovaayo bano olulwala nga tebannaba natubuulira ki ekiruma omulwadde gavumenti we yayeba yatuuse dda so abanatandika okugamba nti obulwadde buno busobola okuba bizinesi ey'obulwadde nti oli asobola okuba nga akikozesa bannaye muyambe aseti y'eggwanga nenewunya aseti y'eggwanga wa wogamba nti obulwadde business obanga agamba nti General Sale alina ekisa kingi bambi wawulira nti bambi ono kinga agamba waliyo omulwadde mu ggwanga kyaba gavumenti erina ekisa kingi business entuufu yeri era newoba mulwadde mu bulwadde bwo mwennyini mwolina okuyiyiza akabadi akasobola okukuba Kyagulanyi awo noloka ofuna ki
nolyoka ofuna kasente nolyoka ofuna kasente kyevola abasajja by the way ba mitima mirungi newoba ofunye emboozi ya one on one n'abasinga ojja kitegeera nti abasinga sena abawagizi ba buli kimu ekigenda mu maaso oba okitegeere naye mu kabadi ko mwennyini woyina okufunira mu kizibu kyo newe kiba kyaddala mwoyina okufunira akabadi akanaakuba Kyagulanyi osobola okusaka obuyambi kati kankubuuze jeno oyo omanyi nnyimba mmeka ez'abantu zeyagula n'agula copyright zonna n'agula rights zonna mpitirivu mwe muli neza Ssebatta ku Kivulu yabaddeyo kitegeeza tanyumira nnyimba za Ssebatta yagula zaaki akantu ako waliwo yakambuuza ti General Salewo aba yagula copyright z'abayimbi zonna nga yazirina gavumenti webesaba copyright kitegeeza ye yagenda ofuna kuba abayimbi bano ne baba copyright kati ebisinga ebyabwe babitunda dda tebabirinaako ki nze nadde ninda Kivulu kya Ssebatta tebalinaako right kuba yawa Ssebatta omudidi n'amugulako nakiwulira mbuka nkigambe nti mbukubanga sina photocopy ya document kwe basayininga bombi naye kyayitingana nnyo nti yagula ennyimba za Ssebatta zonna na rights zonna yazikolaki yazirina simanyi oba zirina ng'omuntu oba nga kampani naye bulijjo sagala kyogerako nga ninda mulabe ku Kivulu kya Ssebatta nti azze munnaye yakolaki anyumirwa nnyo okumanya anyumirwa yateekamu ne miliyoni 2 n'omusomi okugula gundi ezo oba okitegeera kati abayimbi be batabuukanga bubadi buno naye bali bubuuka nga tebakyalina kye basobola kukolaki ensonga y'okubeera nti nno buli ssaawa apologist wa gavumenti walwalira bayanguwa mangu nnyo okugamba nti gavumenti eveeyo ekoleki emuyambe ensonga eyo olowooza tereese bannansi kubeera nga balina dawuti zaabwe ku bulwadde bw'abaana abantu twalabako kusaasira yagamba ennyumba bagitwala bantu bangi tulina amabanja mu nsi muno gavumenti si yeekawola ki yeegatusasulira naye bano boolufuna any financial challenge ene gavumenti weyayo gamba waliwo n'abantu nga gavumenti yebavunaanyizibwako naye ng'ate yennyini ereesa eryanye litwala ennyumba zaabwe sinti erina gyegenda okuzitwala bazivaluinga wabula okuzikolaki okuzirindiggula obulindigguzi ng'abantu b'omu Lubigi nawa kale ate n'omuntu omu already alina inflow eya sente eya income emala bintu bina so abantu balabira ddala Chameleone whereas mulwadde awo tekiti nti mulwadde lwaki abantu balina doubt obwangu bwe bakozesa gavumenti ejje mujjanjabi ng'ate bamusasulira sente okumulaba ebivulu byokka bye basomye bye basazizaamu biyitirivu kikulaga nti ne deposit aba yamukola ki yamufunako dda kuba Kamiri ndowooza ku kifo asangako ka deposit kagundi katono nnyo ka balance si ye muntu gw'osobola okubeera nti n'ogenda musasulako kwota y'ekintu kuba osobola n'omumalayo n'atakola ki n'atajja kitegeeza olwedde financially mugumu naye bayanguye mangu nnyo okuyita gavumenti nagamba ono nno alabika anoonya ki simulekwa sente abazadde bonna weebali simububi amma Chameleone wamma simulekwa Katonda yamuwa omukisa bayirawo ogwo mukisa bafe abasinga tulinako omuzadde omu abasinga tuli ba orphan naye ye simulekwa ayina taata ne maama abali ebo ayina baganda be abali ebo wabula okuyita gavumenti engeri gye bagiyitamu okujja okuyamba ekyo nakyo kitiisa abantu yakava mu bivulu ebinene bibiri ekyo nakyo mwaka guno gwennyini kitiisa abantu ne bagamba wayinza okuba waliwo akabadi akazanyibwa so olaba statement ya Bad Black leero 7 minutes ago ng'alaga waliwo omugagga ayinza okuba nga yaferebwa obukadde 6 nga yazze nga kano ke security obeera mu ddwaliro paka omugagga oyo wanaapondooka oba paka we banaaweerezaayo kasente tomunenya si bwe kiri tomunenya mu nsonga eyo so abantu babeera ne dawuti zaabwe ku nsonga ya Kamiri okuba ddala nga mulwadde Kamiri asobola okubeera ddala nga mulwadde kituufu illness eno eruddewo ng'ennyonnyolwako nkugambyeko luli gravity yayogera leero liri puzzle yayogera naye kiva ku lifestyle ya Kamiri obulwadde bw'aba alina
osobola okugamba nti tosobola butakiriza nti oba bulina kuba bagamba alina something ekiri abdominal ekimutawaanya. Kamiri bafuuka basitanga baana bato myaka 2 kati ali mwana mu 7 kitegeeza amaze emyaka amekaawo era nga 2 agenda mu 3 nga 6 omwenge gwe banya guba gwa bbeeyi ebintu bye bakozesa abayimbi byanjawulo nnyo definitely tosobola kukozesa bintu ebyo olumu nga bisobola okuba nga birina abused for all those years n'osuubira nti obulwadde tebukola ki tebujje right now. Engeri enkola ye Kamiri akola Kamiri ngawe yayimba nekolera mali asobola ofuna ebivulu nga 6 ekiro kimu. Wakureti gye yakozesa nga alina 2 gyakyakozesa ne kaakati wabula nga ate kati ng'oyingira 5 omutima gubeera gukoze eki gukoyeemu tosobola kubanga okyakuba ebivulu 3 ku 4 ekiro kimu ng'omuntu ng'oyingidde egyo emyaka ng'okunukiriza 5 omubiri gukola ki gunafuwa esobola okubeera nga fatigue ya mubiri nayo ye yamukutte okitegeera ekyo nakyo kisobola okubeera awo. Ekirala famire ye Kamiri whereas yalina effujjo lye lyonna but buli omu yali amupraising okubeera nti we yali ne Danira he held the family together. How we held it according to what Danira says now ebyo biralamu naye yali agikutte by the fact nti no kati omukyala taliiwo atafukumuka bingi depression esobola okukukuba nti olaba nga wakola buli kimu abantu bano babeezeewo wakola buli kimu abaana basomera amasomero ga bbeeyi abaana bali mu America tebagendayo by mistake kitegeeza you have a sacrifice gye wakola ki gye wateekinga ng'omuntu wabula abantu bwe bamala okutuuka ne bakukyukira okitegeera depression eyo yokka esobola okubanga ne Kamiri naye mutuusiza ne wano ekyo nakyo osobola kitunulako ogamba naye nakola buli kimu okuba mukyala wa serebu ku level ya Danira it takes a lot for that man okubeezaawo okitegeera kati bw'otuuka mu America n'obanga ofukumuka ebigambo bino byonna kisobola omukuba wali ne kimulaga nti yamaliriza talina kyalina. Zeno kyendowooza sisuubira nti with the kind of exposure Chameleone gy'alina asobola okubeera olaba Eddie Kenzo just Eddie Kenzo gwe manyi te psyche ye sisobola psyche ye siyinza kugibalirako nnyo nga ya Chameleone. Eddie Kenzo okube exposure gye yafuna mu period we yaviirwako Rema exposure yokka yamuleetera okutegeera nti abuno obusonga buki butono kati Chameleone gwe manyi emyaka kikulu nnyo mu situation nti Kamiri waba ayingira 5 taba na chances ezimu ng'omuntu ali mu 3. Nze kyensuubira Chameleone kiyinza okuba nti wekibanga kimuleetera birowoozo kyekyagolya omusango kuba 1 kimuggyako right y'okulaga society psyche yange entuufu eriwa okitegeera kimuggyako right egeyogera ku kintu nti kati wano oluguudo lulimu ekinnya kimuggyako right egamba nti kati n'eddwaliro abasawo basaba abalwadde enguzi kimuggyako right egamba nti abantu bawambibwa nante oyinza omugamba kimuggyako right nga newe yandibadde talina musango era teyandibadde ku side ye. Nze Chameleone psyche ye nkakasa ye wanjawulo mu kubalala nkakasa yeyo line gye yali badde atwala yandibadde alina byayogera okwebuzaabuza n'okwetuma erinnya Chameleone ng'obitadde ebbali naye wowe omanyi Chameleone on a personal basis osobola okukitegeera nti naye asobola obeererawo abantu yalibanga si muwagizi wa kintu kiri naye okitegeera naye ali tied by strings attached. Kati 1 kimuggyako right ya okwogera mind ye ekyokubiri kimuggyako bargaining power olw'ensonga gye yasigalira okusika ate be bamuholdinga ku musango ogwo nti katugeza okolya wooti oba nfuna nze ntusuubira ekyo kiri deeper than kino ekya famire n'okutula obutuuzi ne mwogera kigonjola buli kimu. Famire zeekoze ebintu bingi ebisinga n'ebyo wali owuliddeko nti Chameleone yatemaatema Daniela wali owuliddeko nti Chameleone yatemaatema Daniela Daniela naye byayogera ebyo bya kito waliyo n'abeetemaatema ne baddiŋŋana ne muddiŋŋana nga tolina kugulu naye nga muno ye yakutema
ebyo bitininye badanira naawe family wonna emyaka gy'otuuka muno obeeranga kisobola okuba nga kimukuba so tonalaba abantu balina mizibu mu family so nze kyendowooza nzikiriza nti Kamiri mulwadde nga nze okusinziira obutambi bwenze ndaba embeera gy'ayitamu ennaku zino olwedde oba omulaba ku stage olaba video bwe bukulaga omuntu atali okke so abalina doubt yonna agamba nti okugaana principle saha okuteekayo bad black okuteekayo bitubuuzisa binzo bwe bitali bituufu so bira bituufu naye nga Tracy wakugambye nti sometimes you do a blessing in disguise and take benefit of the situation esobola okubeera nga neeyo mweri waayo wano kaseera okufuna yakasente oba bino ebya bad black byayogera ku mugagga osobola okumwekweka mu mbeera eyo era n'okubeera nti okola omulimu gwo ogw'okubeera nti nno Kyagulanyi omukuba ne mu bulwadde bwo osobola okubeera ng'okola ki omukubiramu kuba gwe mulimu gwo so nze kyendaba that's from my point of view gosobola okumpa eyo naye nga twandisabye ffenna dokita n'atereera obulamu bwe bugagga n'atereera endongo neddamu nekwajja bulungi sisukkako wano olunaku olwaleero nga tonasukkawo mu yonna twongere tujjukize abantu nti protectinga abantu abakyali green ku politics oba okitegeera abasajja aba DP block bampuuga bakimanyi bulungi nti ffe ababitegerako bye boogera era tetugenda kubaagala tetugenda bawa akalulu bakimanyi bulungi nti n'abasasula oba abatuma tukola ki tumumanyi naye bajja sigala nga bapika olw'ensonga balina gwe batagetinga oyo agenda either atakolidde mu Uganda nga tamanyi kigenda mu maaso oba akulidde mu bikomera nga yetalaba kikyamu oba oyo akulidde wano ng'abadde mwana muto ng'agenda weza 18 by 2026 okitegeera oyo agenda okujja mu bintu bya politics ne idle mind kitegeeza mind etali occupied kati kyesooka okugwako kyonna kyekikoccupyinga bino ebintu bya ddiini singa ffenna tukola nga tetulina ddiini ne bazireeta zonna n'osooka n'ozisoma then olondeko oyinza omaliriza nga weerondeddeko etali ya kitaawo oba nga tolonzeeko yadde neki naye since batuteekamu eddiini nga tulina na unoccupied mind sijja giyita idle mind kitegeeza baagikuteekamu tojjukira baagikuteekamu naye mweri era toligikola ki toligivaamu kati yo science ali awo batagetinga abantu nga bo bali green ate bangi abantu abagenda okulonda bali mu strike okubeera nti abasinga bavubuka abasinga bapya ojjukira weeve yaliwo ng'otutuuka ku polling station n'osanga abagamba mbulala gy'oba otiikinga naye nga bakuzali bakubuuze ku MP otekinzaani boyi tojjukira nga gwatikinza mbuleera okitegera ekintu ekyo abantu bagambanga weggama enkuba n'omusana kati abantu bo batyo kubamu akafaananyi nga basanzewo weevu y'ebibi bya Bobi Wine ng'abantu baparedinze ebibi bya Bobi Wine bye bitambula olwo omusajja mubi omusajja muki oba okitegeera kati fight yeyo entuufu okay otobadde olunaku olwaleero mu my point of view ku nsonga ya dokita anyongera osaasira Mayanja family kuba eyo family nange njagamba baganda bange nasoma ne eke nensoma ne palaso ne tulya ffenna like gatusana ne kuddeeka yemu so tobolaba ensonga ezimu ez'Amayanja family sizikola ki siziyingiramu nnyo olw'ensonga nti waliwo olunaku ate nenyinza okugenda nga family member ate nga bagamba if you have interest mu kintu wakiri kigino walinge but olw'ensonga nti mubuuzizza ekyo kyensobola obbaba we out